mbalamusizzaako mikwano gyange mwenna. Nzize nga njagala kutwala omukisa guno okubeebaza n'obakulisaayo mwenna mikwano gyange abaafisa akadde ne mujja okunziikirako maama wange mukyala Kayondo. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Siimanyi na kye nnyinza bakolera. Akadde kaali kagezesebwa okw'amaanyi k'otayinza na kwogera, kubanga maama wange teyalwala. Maama wange yagwa kigo wansi n'akaaba mbu omutwe gunnuma nnyo, munjiweemu amazzi, munjiweemu amazzi. Ebigambo byasembayo okwogera n'asirika. Yasirika ne bamuddusiza mu ddwaliro, teyaddamu kudda ngulu. Bambi Ssuuna Ben Mulekwa avuddeyo okubeera nga yeebaza abantu mu nnyiike ey'ekitalo. Bonna basobola okubeera nga bajja mu kivvulu kye. Actually ekivvulu kye kyaliwo maama bamuziika ddi? Tebamuziika Lwakutaano, ekivvulu kye nga gye kiri ku Lwomukaaga. Yes, nsuubira weekito kyabaddewo Lwamukaaga Sande. Nsuubira kyali kya Lwamukaaga, saagala kubeera nga mbi confusing, nga maama we bamuziika Lwakutaano. So yabadde challenge y'amaanyi nnyo okulaba nga maama wo yakasulayo mu ttaka ekiro kimu, kyokka ate wabadde otegese ekivvulu nakyo kyonna ng'ejjo okisazaamu. Bambi n'agenda n'akuba abantu omuziki. Naye kye nsinza okubeera nga neewuunya, lwaki bano abantu abagaba awards Ssuuna Ben tebamukonsidaringa mu bivvulu ebikyasinze? Omanyi abantu abamu babeera barankinga ebivvulu, naddala abo abarankinga ekivvulu ekyasinze omwaka oguwedde. Ssuuna Ben tebamukonsidaringa, naye Ssuuna Ben last year 2024 oba 2023, Ssuuna Ben y'omu ku bantu abaasinga okujjuza abantu mu bivvulu bye. Nakino ekivvulu mbadde sikirabangako kebeera enkuuka gye tutenda ey'omwaka. Enkuuka ekeesa ku makya naye zigenda okuwera ssaawa 12, kubanga abantu babeerayo just obudde busobole okubeera nga butangaala. Wemala okubeera nga bukya ne butangaalamuko, abantu nga babeera batandise dda okubeera nga bafuluma. Actually bafuluma naboka. Ssuuna Ben yakubye abantu omuziki paka ku makya ssaawa 2. Ab'amagye ne batandika okwezooba n'abantu bafulume mu kivvulu, ng'ekivvulu kikyagenda mu maaso. Ssuuna Ben ng'akyakuba abantu omuziki okuva yagamba ekyamugaana okutegeka ekivvulu mu Kampala, around Kampala area, olw'ensonga ebivvulu bikoma ssaawa 6, kyokka yakeesa. Kuno teyakeeseza bukeesa, wabula yakeeseza enziwera ssaawa 12 egy'okumakya ng'akyakuba, enziwera ssaawa 1 ez'okumakya ng'akyakuba, ssaawa 1 kitundu akyakuba, ne ziwera ssaawa 2 akyakuba, ssaawa 2 kitundu. Ab'amagye be bazze munda mu kivvulu ne batandika okugoba abantu n'embooko bafulume lwampaka. Oyo gwe bayita Ssuuna Ben. Kyokka omuntu n'avaayo n'atamurankinga oba kubeera nga amurecognizinga. Yazzeeyo dda mu kyalo okubeera nga yeeyongera okubeera ng'akungubagira maama we. Actually akatambi kankakuwa okuva gye katandikira paka gye kagwera, osobole okubeera ng'okeerabirako. Naye nga sinabeera nga mbikuteerako, kankusaba subscribinga n'okozesa Max Media tujja kubeera nga missing updates naddala nga zino. Abooluganda mbalamusizzaako mikwano gyange mwenna. Nzize nga njagala kutwala omukisa guno okubeebaza n'obakulisaayo mwenna mikwano gyange abaafisa akadde ne mujja okunziikirako maama wange mukyala Kayondo. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Siimanyi na kye nnyinza bakolera. Akadde kaali kagezesebwa okw'amaanyi k'otayinza na kwogera, kubanga maama wange teyalwala. Maama wange yagwa kigo wansi n'akaaba mbu omutwe gunnuma nnyo, munjiweemu amazzi, munjiweemu amazzi. Ebigambo byasembayo okwogera n'asirika. Yasirika ne bamuddusiza mu ddwaliro, teyaddamu kudda ngulu. Bankubira ssimu nga bantegeeza nti maama we afudde wakati mu kuyaayaana okunjaawo. Ebigambo ne bijja bibeera bwe bityo mikwano gyange. Maama wange talwadde nandimujjanjabyeko ne ngamba nti wakirimugi, naye tekyasoboka. Mwenna mukimanyi nti maama wange abadde mukwano gwange, yabadde best friend wange, wetusharinga emboozi n'ebizibu n'essanyu byonna wamu. Naye Mukama teyasobola kumutwongera mu kaseera kalala. Njagala okutwala omukisa guno beebaza baganda bange, mwebala okujja. Ne bwe mwandaba kuguma n'enjogera nga ndi mugumu ku mukwano gwe nnina ne ku maama wange n'olunaku olwaleero, butuufu nagumira ku mmwe. Buli lwe ntunula ndaba mukwano gwange, buli lwe ntunula ndaba omuntu gwe mbadde sisuubira nti agenda kujja. Bannange mwebale. Eddie Kenzo mwebale, mwajja.
ne tukeeseza ffenna mu kidaala nga tutudde. Mikwano gyange ab'enjawulo mwebale, mwenna abaava e Kampala, abayimbi n'abatali, mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Mikwano gyange mwebale. Bannabyabufuzi ab'enjawulo abampeereza obubaka, buli omu gye wasinziira weebale. Mikwano gyange abali mu diaspora abampeereza obubaka nga munkungubagirako mwebale mikwano gyange. Na buli omu engeri yonna yonna gye wakungubagamu n'abaanyolwa naye nga temwasobola kujja. Mikwano gyange mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Mu biseera bino ebyogezesebwa owuliriramu ebigambo bingi ko n'abantu abalungi. Bintu bya mirundi ebiri, olaba abalungi n'abantu abazibu. Naye mikwano gyange nalabye ku mukwano gwammwe mwebale. Omukolo gwa Mukyala Kaweendo gwabadde mulungi. Singa yabadde embaga gye baligambye mbu mbaga yaba yanyumye, kubanga bannange buli kimu nze siina bwe nakwatiddeko mu nsawo. Byonna 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 mmwe mwabikoze. Akasente ne muleeta ne mukuŋŋaanya ne mukola kino, buli kimu nze nabadde nkyekanga bwekanzi nga kimaze okuggwa nga nze ndi awo. Mikwano gyange mwebale nnyo, badde nze beebaza. Nabadde n'ekivulujjo. Ekivulu ekyo kyaliko empawa y'amaanyi. Bwe bwakya ku makya nga bambikidde maama kye nasooka okukola kwe kisazaamu. Ne mbagamba bannange ekivulu tukireke. Naye essaawa ziba ziweranga 7. Ate ebikonge eby'enjawulo ne bijja ne baŋŋamba tosazaamu kivulu ekyo. Tokkiriza kusalwa mirundi ebiri. Osaliddwa maama wo agenze, ate era osigale mu mabanja mu butuufu era nga bukyali. Kubanga okutegeka ekivulu ekyo ababitegeka mumanyi. Obeera mu miliyoni 5 n'okudda waggulu expense z'otaddemu. Kati nze nali mpaddeyo zife njirire n'amabanja nga nvudde mu kyalo okuziika, naye ne batakinzikiriza kikola. Neebuuza ku bantu abakulu ab'enjawulo bwe baŋŋamba genda ne bampa ebyokulabirako eby'abantu abaaleka ne bakadde baabwe ate bo mu ddiiro nga baali tebannaba na kuziika. Ne bampa ekyokulabirako kya Geoffrey Rutaaya yayimba ku kivulu nga taata we ali mu ddiiro naye ng'alina okukimala addeyo. Ne bampa ku kyokulabirako kya Dr. Bosa yennyini ye yaŋŋamba. Ne bampa ekyokulabirako kya Walukagga yalina show nga maama we afudde n'amulekayo n'ajja n'ayimba. Nange nasalawo ne ŋŋamba kanneegumyegumye. Mikwano gyange nzije kye nava ndekayo ekivulu ekyo. Ne ŋŋamba waakiri nneme kusigala mu mabanja. Ne nzija ne nkola mikwano gyange. Tekyayisa obubi, munsonyiwe. Naye nga nze mmanyi nti ne maama wange gyali yali musanyufu kubanga yasabiranga ekivulu ekyo buli kiseera ng'ayagala kibeewo era kibeere successful. Mwebale nnyo mikwano gyange okujja mu kivulu ekyo, mwebaliye ddala. Mwangumiikiriza mu mbeera yonna, nange ne neewaliriza okukola ekibasanyusa naye era mwasanyuka mwebale. Nakomyewo eno mu kyalo gye ndi, nakomyewo okukungubaga mbeere wamu ne baganda bange paka ennaku z'okukungubaga beziriggwayo yakkomawo mu ttawuni tulabe ensonga endala. Naye nzize okubeebaza, mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Baganda bange mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Mwebale nnyo okumperekerako maama wange ekyobugagga kyange kye nali nasigaza. Mwebale nnyo, mwebaliye ddala. Mwebale, 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 mwebale mikwano gyange okumperekerako. Mukama abawe omukisa.